atenderezwa gurumizwe oishafetonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi obumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo kyewagula eizala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwina abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepooni abweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mugwe katonda yetengeredde oliwa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu kuluka weeyongere n'obulamu bwabo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaawa okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri muganda waffe oba omulongo Sananda amanyikiddwa nga Yesu mu bwakinene nsaba tukole ekikkoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okola era ggulu nedda ekikula kyekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa yenze omulongo Sananda mbabuuzaako n'okwagala kwange wamu n'ekitangaala kyange nga tuyita mu mukutu guno gwe tuyitamu n'emikutu emingi abaagalwa eddembe lyange libeera endabirwamu eby'ebirungo by'omutonzi eri mmwe okwagala kwange kuyita mu bikolwa ebyo byengabana wamu nammwe abaagalwa ngattaganya wamu n'ekikola kyammwe mu makubo mangi era mu miwaatwa mingi abaagalwa ndi wano okusobola okubeera nga ngabana okwagala kwange wamu nammwe ekitangaala kyange eddembe n'amazima wamu n'amagezi gange abaagalwa era nga mu ngeri y'emu mbigabana wamu n'ebitonde byonna nammwe mugabana ebitangaala ebyo ebirungo ebyo mu lulubaale lw'omutonzi nga mutudde kusengenatimba abaagalwa tuli wano okusobola okubeera nga tubawanirira omutonzi oba abaganda gwe muyita emisange gibaagala mu ngeri etalina bukwakkulizo era nga giyaayaana okubeera nga mubeera mu ssanyu musobole okubeera nga munyumirwa obulamu bwammwe ku sseŋŋendo nattimba obwo obulamu obujjuvu era obw'okujagambiza omutonzi oba emisange giyaayaana okubeera nga mutambulira mu bumu obumu obw'omutonzi wammwe nga ge mazima agatudde mu kikula kyammwe ekyannamaddala omutonzi oba omusange ayaayaana okusobola okubeera nga obulamu bwo butambulira mu magezi agatudde mu ndaayo ago ag'eggonjebwa agatuddemu embeera ey'okwagala okutaliiko bukwakkulizo era agagattaganya obuganda obwawamu mu kikula kye ekyannamaddala omutonzi oba omusange emisange giyaayaana okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'omuyiika mu buli mbeera yonna omutonzi oba omusange guyaayaana okubeera nga mukuumibwa mu buli mbeera yonna ne mu makubo gonna era nga tuyagala tubategeeze nti mukadde kano muli bakuume muwanirirwa era mwagalwa mu nsi yammwe abaagalwa mwandiwulira obulamu bwammwe nga bukontana n'ebyo bye twogera mwandiwuliranga ng'obulamu bwammwe mulinganga obutakuumiddwa era temwagalwa mwandiwulira mu nda yammwe nga mulinganga abatutuukiriza bulamu bwammwe sigera
era ng'ebiseera ebisinga oba oyaayana okubeera nga otambula oviire obulalu oba eggeyeena oba akavuyo. Abaagalwa zino z'ensi ebbiri, naye ensi zino ebbiri teziyina we zikwataganye wamu n'emyaliiro, naye zeebongerera ziwangibwa okuva eri emmeeme yammwe oba gye muyita mayindi yammwe mu Lunyaanyenge. Engeri gy'olowoozaamu, engeri gy'ogatta ettaffaali eri ensi yo n'eri ensi yonna ekwetoolodde, amakubo ago agakuyamba okusobola okubeera ng'ofuna enswagira okuva eri olulubaale lw'emisange oba omutonzi. Abaagalwa, kino kya muwendo okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya engeri buli kintu kyonna we kikosa era ne we kikosa olulubaale lwonna oba gye muyita universe of the creator. Mukitegeera abaagalwa? Amaanyi gano gayawukana mu makubo era nga ga njawulo. Ebiseera ebimu geesanga nga gali mu masaŋŋanzira ne gateekawo olutindo wakati waago era ne geesanga nga gasisinkana mu kaddaako. Abaagalwa, waliwo ensi eyeewangibwa eri emmeeme yammwe. Oba okikkiriza oba tokimanyi, manya nti omutonzi akwagala era akuwanirira, era nga waliwo ensi eyeewangiddwa eri emmeeme eyo nga etambulira mu mpulira ey'okulowooza nti towalindirwa, ey'okulowooza nti tewaliwo akwagala, ey'okulowooza nti oli bunnamunigina, nti oli mu kiwuubaalo. Era ebiseera ebimu osobola okusonga ennyo eri abalala n'olowooza ebintu ebibi ate ne bijja eri obulamu bwo. Wokkiriza omwagalwa n'olowooza nti omutonzi takuwanirira, nti ekitangala tekikuwanirira, nti abaluŋŋamya abo tebakuwanirira, nti omwoyo wo takuwanirira, era tebajja kukuwanirira, kubanga y'ensi gy'oba olonzeewo okubeera ng'owanga. Mukitegera? Abaagalwa, mumanye nti buli kiseera muwanirirwa. Wandiba ng'olina ebisoomooza by'oyitamu nga byetaagisa okubeera ng'obifumiitirizaamu ofune ky'okuyiga mu byo. W'onaatandika okubeera nga okyusa endowooza yo oba gye muyita mindset. Kitegera? Ng'oyinza okubeera nga tokikkiririzaamu, naye kasita otandika okubeera nga weegamba ggwe kennyini nti mpaniriro era njagalwa, n'okiddegana nti mpaniriro era njagalwa, otandika okubeera nga wessolosa eri amayengo g'abajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi, abaluŋŋamya abo wamu ne bajjajjaabo mu bw'emisange oba mutonzi mu bika byammwe, n'osaba okuluŋŋamizibwa n'obuyambi. Saba okubeera ng'olagirwa nti oyagalwa era owanirirwa. Mu ngeri eno emmeeme eyo ejja kutandika okubeera ng'ekyuka. Osobola okusaba bajjajjaabo awa abaluŋŋamyabo okuwonya emmeeme eyo, your mind, n'obuweereza ekitangala era emmeeme eyo eri ebirowoozo byo, okutonda amakyusa gonna ku ebyo by'okkiririzaamu nti ge mazima, nti 100 ku kyenne waakyo. Mpola mpola ojja kutandika okubeera ng'osanga nti kino kitandika okubeera nga kikyusa emmeeme eyo mpola mpola, era n'ekikusobozesa okusobola okubeera nga olaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo n'otegeera nti oyagalwa, owanirirwa, olabirirwa. Abaagalwa, ebiseera ebimu ebintu bisobola obutatambula mu ngeri gye weetaaga, naye wayinza okubeerawo ensonga ku lw'ekyo. Wayinza okubeera nga waliwo obubaka bwe beetaaga okubeera ng'oyiga mu mbeera eyo. Wandiba nga waliwo ekigezo ky'olina okubeera nga olaba n'okubeera nga ofumiitiriza mu birowoozo byo, okukitereeza n'okubeera nga otegeera nti owanirirwa era n'okikkiririzaamu. Omwagalwa, wandyewuunya lwaki ebirowoozo eby'okuwanirira n'okwagalwa
omulonzi abeera tabijjajjata bw'abeera ng'ayagala okubeera ng'akuyamba era ng'asobola okubeera ng'akyusa ensi yo. Naye omwagalwa, kino kyonna kiva ku kiggwe ky'oba osazeewo, kubanga yeggwe ensibuko y'ensi yo na buli kintu kyonna ekikwetoolodde. Kitegeera abaagalwa, kino kiringanga kulaba sineema ku lutimbe lwa TV yammwe. Kitegeera osobola okufuga kiki ky'olaba nga w'okyusa remote eya TV ekutunuuliddemu. W'obeera ng'olina remote control oba akakyusa TV, omwagalwa osobola okulondawo TV ki gy'oyagala okubeera ng'olaba. Ne mu bulamu bwammwe bwe butyo we buli. Osobola okulondawo okutegeera nti oyagalwa era olabirirwa. N'olondawo okubeera nga oba n'olondawo okubeera nga olowooza nti tolabirirwa era oli munnamigirwa wasigala wekka. Buli we weggulirawo eri okwagala n'obeera ng'otegeera nti oyagalwa, kye kikuyamba okusobola okubeera nga ozuula okulabirirwa okwo n'okwagala okwo. Omwagalwa, osobola okumpita nze omulongo Sananda n'enkuyambako n'enkwetoolooza okwagala kwange. Nekusobola okubeera nga kuyingira nga kuyita mu mayengo ag'okutya ag'okweraliikirira okulamula ennaku n'obulumi. Kikusobozesa okusobola okubeera nga oyambala bunyama okwagala okwo okutudde munda y'ekikula kyo. Ndi wano okusobola okubeera nga nkuwanirira era nga njagala nkuzzeemu amaanyi okubeera ng'otandika omulimu gwo ogwakuleeta wano nga kwennyini otegeera nti owanirirwa emisange oba omutonzi mu bulamu bwo bw'olimu kati. Okwagala kwange kubeere wamu nammwe akadde konna. Yenze omulongo Sananda, Abaganda gwe mumanyi nga Yesu mu bwakinene. Mbeebaza atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.